nabadde njogera ku kyamagi nga mbabaliramu amagi ago tuyinza ogamba nti tetujja gatunda ne tugamba nti amagi ago katugaaluze tufune buno oba olunaku olumu. Bw'ofuna buno oba olunaku olumu mu kitundu kyo gwojja okutusetinga ebbeeyi gy'oyagala nti ssente bwe ziti buli abwagala mujje mu buukinge. Eyo option oba mukisa ogufunamu ssente. Tulabye ogw'amagi nti tuba tufunamu ssente. Tusobola obwaluza ne tutunda oba olunaku. Bw'olaba nga tebutambula oba olunaku oyinza nti nedda kambu buludinge mbongereko omutindo kye tuyita nassale. Bwe tubuva mu nassale tubutunde nga bwa mwezi. Eyo naye ebbeeyi gw'ogiseetinga ku faamu yo n'ogamba nti kusinziira mu kitundu mwendi bajja busobolera ku ssente bwe ziti. Eryo kkubo lya kusatu nkoko ŋŋanda wonna ogifunamu ssente. Ne tugamba nedda natandika n'enkoko 100 njagala omwezi omwaka okuggwako nga nina enkoko 5. Oyaluza buno n'oteeka mu nassale n'ogaziya ebiyumba. N'oyaluza n'oteeka mu nassale n'ogaziya ebiyumba. Omwaka ne guggwako ng'olina enkoko 5 oba 100 eyatandika n'ekikumi. Omukisa omulala bwe kugamba nti njagala nnunda ez'ennyama mu ŋŋanda kitya. Enkoko zino bw'ozikwata n'ogamba nti kanzirunda emyezi 4. Buli myezi 4 nze mba nfulumya nga za nnyama oba za nnyama oba gw'ogitwala ogirunde naye nze nzifulumizza ku stage eyo. Oba mpanga oba nkazi. Enkazi mitwalo 2 kitundu oba 3 oba empanga mitwalo 3 kitundu 4. Eyo nayo option oba mukisa gw'ozijjamu ssente. Naye ng'ate mujjukire nabalaze wali nti enkoko eno etuwadde amagi, etuwadde obwana, etuwadde enkulu endala. Naye ate ne bweba ebyo ebituweeredde emyaka 7 eddayo n'etuwa ssente ze twali tuzitunda nga ya myezi 4. Kitegeeza working capital oba capital waayo esigala emuyina. Byekuwadde wano wakati gaba magoba. Eridde kitono, eddagala etutte ettono, bikuweeredde ebbanga ddene, ewangadde ekiseera kiwanvu. Ate osigadde era ogitunda ssente nnyingi. Ekirala abantu bagamba enkoko zino tezirina katale. Yes, tezirina katale. Naye abantu ababeerako ku Jinja Road, ababeerako ku Bombo Road, drone n'emmotoka endala buli lunaku zireeta nga zijja zireeta enkoko ezo e Kampala wano bazigule. Bameka abaali balabye drone ezo nga zitisse enkoko zizizaayo nti akatale kabuze. Kitegeeza akatale weekali. Katale tekaliwo kuba gwe togiyina. Ne bw'onaamala ogifuna yejja kwenoonyeza akatale kaayo. Abazeetaaga weebali, abeetaaga amagi gaazo weebali, nakati nina oda wanenemedde ku mmeeza baagala tule 20 buli wiiki ey'enkoko eŋŋanda. Tewali agayina. Agaffe ge tuyinawo naffe tugaaluza. Abalunzi abalala nabo balina obutale bwabwe. So twetaaga abantu bannange mwekwanye tukole association atisinga ya nkoko ŋŋanda. Akatale wano weekali akamagi, akatale ebweru weekali, ebweru w'eggwanga weekali bazeetaaga. Batusaba batuwako okusappulayinga amagi e Sudan emirundi ng'ena nga baagala tule zitakka wansi wa 10 buli wiiki. Zaatubula. Nga tule bagigula emitwalo 2 n'ekitundu. Zaatulema. Kyetuva tuvaayo tubakoowoole buli alina waasobola oteeka 5, 10, 20 muveeyo tukwasaganye ensonga eno. Wode egende okujja nga mmanyi nti bwe ŋŋende wa Budala njijayo tule 10, bwe ŋŋende wa Yusufu njijayo 3, bwe ŋŋende wa Peter njijayo 10. Tubeere nga tusobola okukola ki? N'ekirala tupolomootinga ebyaffe. Abazungu baatusiba kantuntunu ku maazo tugamba nti tezikula tezigejja nga banoonya butale bwabwe abo. Ekyamazima bw'otambuliramu eri enkoko obeera mupakasi. Lwaki? Nti ey'ennyama ejja kumala omwezi gumu n'ekitundu. Eyo otunda oddeyo obuukinge. Endala ejje mwezi gumu na kitundu oddeyo obuukinge. Kitegeeza okupakasiza oli yagyaluza. Bona agenda mu z'amagi kye kimu. Mwaka gumu na kitundu ng'egamba nkooye. Ng'oddayo ng'oleeta endala. Ate eno ojja kuba omaze okuseetinga parent stock yo. Mwojja ate n'ofuna obuto. Mwojja n'ofuna enkulu. Mwojja n'ogenda ku step eddala.
So tulwane nnyo okuzza bino ebintu ebyaffe tubyongeremu bwongezi mutindo kyekibulamu nti kino kyotamanyi weebuuze kwakimanyi tusobole okutambula nga tutambulira mu byenfuna. Tulina okulwana ennyo okulabika nga tukekereza obulwadde obubasumbuwa eddagala ndibalaze gwe wenna akaaba nti simanya Newcastle gwe sotoka nti antawaanya mu nkoko Malex antawaanya eddagala nalibalaze leki osobola oddiyita mu kalakaasa kuba lyekalakaasiza ku buli bulwadde. Buli bulwadde kika kya bulwadde kyonna kiri muki erikikwasaganya kyekino. So kati mu mbeera yonna gwe jjangu olifune wano tuzangibwa mu paaka mpya ewali stage ye bwayise Katooke wewali eddagala eryo. Oba tosobodde ennamba z'essimu nazigabye gwe kuba essimu yonna gy'oli tulikuweereza either ku bus ku takisi oba oli wa bodaboda tujja kutuusaako eddagala eryo tulabike nga tukola nga twenunula okuva either mu buwambe oba n'obwavu obutusibyeko ki. Waliwo abakozi ba gavumenti abagamba nti ebyo tebinkwatako naye ekyamazima twatabula ebintu bibiri. Twaddira obuweereza ne tubifuula emirimu ne tuddira emirimu ne tugifuula obuweereza. Bw'oba okozesebwa oba bw'oba okola mu kitongole oba mu gavumenti oba ow'omuntu oba ku buweereza lwaki enkya essaawa yonna baga nti wakoze ensobi tukuwummuzza. Ne baga nti nedda okusinziira ku myaka gyo owezezza 65 retirement age wummula wadde ng'obadde mukozi mulungi. Ne baga nti contract ye eweddeko yali ya myaka 3 naye bannange eweddeko oba bakuyimirizza ogenda tandikirawa oba ozzaako ki. So tukole ebintu omulimu kyekyo ekintu kyokola nga ne bw'oba kundiri ogamba omwana nti genda wali okukole bwoti ne bwoti oleete ssente. Omulimu gwegwo gwe batakuwummuza. Omulimu gwe gwokola ne bw'oba mulwadde ku ndiri nga tewali retirement age. Wasetinga faamu yo ne bw'owangala emyaka 10 kasita abaana tebagitunda esigalawo ng'ekuyamba ogwo gwe mulimu buli buweereza. So obuweereza mbasaba tubugatteko omulimu. Bw'oba bakubuweereza bakutemyeko oba bakuwummuza obeere ng'odda mu bibyo by'osobola okuggyamu ssente ez'ensibo. Ekirala nga tetutunulidde byanfuna eno mmere lwaki ogenda okwata emitwalo 5 nga maamu nazaala waakyadde oba baganda bw'ogula enkoko ey'emitwalo 5 egyaliguze ebyokunywa oba egyaliguze emmere. So kati abali ku mizigo abali awaka waabwe nga wazimba 5 ku 10 tusobola okukozesa ekifo ekyo ekitono ne tukubawo akantu ne bwekabanga fuuti 3 ku 6 oba fuuti 3 ku 5 ne tusobola okulundiramu enkoko 20, 30 oba ku 10 okusinziira bwe tuba tuka designings. Bayingini abavunaanyizibwa ku biyumba tubayina. Bwe kyetaagisa ki kujja tugamba nti bannange nina akafo kange njagala abasobola okukankoleramu ennyumba y'enkoko mu bufunda bwako ne tubakuwa nojja noonona enkoko ne tukulagirira bw'ozijjanjaba ne tukulagirira bw'oziriisa. Yes n'ogenda okukola ng'ovudde waka ng'olidde ne ku ggi kitegeeza z'obadde olyamu eggi ku street ate nazo zi savings. Omwana asigala waka naye eggi alifunye kitegeeza ebibadde bimusumbwa mu byobulamu ate naye afunye eggi ayongedde ku by'omubiri. Sente tufunye tulidde tunywedde. So bwe tutyo bwe tulina okugenda nga tulongoosa embeera zaffe. Bw'onaalaba ng'ekyo kikoledde ekya fuuti 3 ku 10 oba ku 6 kitegeeza ojja kugenda onoonya ettaka Nakasongola butya bw'osobola oteekako faamu esobola oyimirizaawo. Abantu batunulira okulunda ng'ekyokufuna naye nze ate nsinga kitunulira nnyo mu kuteekateeka famire oba abaana nti enkya gwe toliiwo abaana obaleseewa. Yesu obasomeseza be basomye bwe binaagaana bagenda kuddukirawa. Kati omwana akulidde awaka nga waliwo faamu tasobola kudda ku street kuba musota oba kutambula kunoonya mirimu nga tokutuuka kugwa lubege. Bwe bigaana kyakola kikudda waka taata nyamba ompeeyo ka 5 kwa 5 nteekewo obukoko bwange ekijja omuyamba okutambula mu bulamu bw'ensi.
olwo kitegeeza omwana omuteeseteese tomutegekedde. Awo ebisumbuyira abaki bwe n'okola nnyo ng'otegekera abaana enkya bw'ofa ne babitunda. So kati tuteeketeeke baana tetutegekera baana nga tubalaga kyakkola butya biki bayinza okukola okusobola okwebezaawo mu bulamu obwa bulijjo. Abaagiyitanga emirimu gy'abakyafu oba egy'abataasoma ekyo kyakyuka. Bwe tuba tutunuulira kati abasajja bannannyini ssente oba bw'ovenda n'oyitako mu byalo abasajja bazimbye amayumba, abasajja balina ssente ezitayinaayina kulunda, kulima. Gwe gw'osuubira nti atalina ssente akuyisaako ekutiya ya ssente n'agenda agula emmotoka gwe gy'otasobola kugula olw'okuba okola omulimu ogw'akakadde oba emitwalo 9 ezigwera mu transipooti n'ebyendi awaka. N'omala emyaka 10 ng'onoonya ne kapuloti kakyabuzi. Oli n'alima sizoni y'emu n'agenda atuuse emmotoka empya. Kuba gwe guno wagudduka gwa bukyafu, ye akoze ogw'obukyafu afunye. So n'olw'ensonga eyo mbakubiriza bannange tudde. Ekirala ayina ettaka ng'okyalina omukisa okuba ng'okyalina yiika y'ettaka. Nkwegayiridde bavubuka bannange. Bw'oba tosobola kyewala kya ditunda, gwe vaawo weeriri lireke. Genda atirisi ku kyeyo oba genda e Kampala okuba emisota naye totunda ttaka, naddala batunda ettaka ne mugula bodaboda. Totunda ttaka n'ogula kidduka, ebyo tebikolagana. Bannaffe abasinga boolaba ku makubo yagiguze leero ayinza ottereeza emmotoka gwesaanyaawo. Ettaka ligenze naye agenze ne bodaboda eweddewo, abaana basigaddewo. So nva waggulu ng'ambagamba nti gw'alina ettaka ng'owulira onoonya bw'osobola oddikolerako mu mbeera entono. Bintu bingi bye tukolera osobola okukolera ku ttaka. Atasobola kulundirako lima. Naddala kati ekirime eky'emmwanyi kiri waggulu mu by'essente. Bwe ziba emmwanyi zikusumbwa nga tosobola, simba emiti. Emiti egya kalitunsi gikola ssente. Emiti egy'ebibala ovakado, micungwa, miyembe, fene. Osobola obiteeka ku yiika ye y'ettaka n'oweefula nti ogyerabidde naye ng'oluvannyuma lw'emyaka 4 5 bigenda tandika okukola ki? Okuwa ssente. Ate lijja kuwa ssente omwaka ogutali gumu, egitali 2, egitali 3. Nti buli lwe gwongera okukula gwongera okuwa ebibala ebingi, kitegeeza ze ssente zeeyongera. Naye ng'ate tosimbye, ate tolimye, wabula wasimba lumu wakola ki? Abantu bagamba ebintu ebyo birwawo bya myaka 5 4. Nejjuzijuzi wano tubadde mu COVID 2020 mu lockdown. Kati olwedde tuli mu 2024. Kitegeeza wabula gumu tuweze 2025, emyaka 5 gye bikulira. N'ebimu ng'emiyembe kati oba onoga. Mu bbanga eryo okuva COVID oba mu lockdown ki ky'okoleddewo? Kitegeeza yasimba emiyembe gye, yasimba emicungwa gye, yasimba ovakado we mu COVID kati atandise okulya ssente. Gwe wagamba tebikula. Gw'oliwa. So tuve gamba nti twagala ssente ezaabuliwo. Essente ezaabuliwo ziba za kiseera oba ezaakagwirawo. Tutandike okuseetinga ebintu eby'omu maaso by'onaafunamu ssente eziddiriŋŋana enkya na luli, nga ne bw'onaabeera mu ddwaliro ng'okugulu bakuwanise ojja kugamba oli genda onoge ondeetere wano ssente. Genda n'omwana oyo munoge mubale oleete wano ssente. So mbakubiriza okuddira miti. Eky'emiti nga tuvuddeko okinobulabamu ssente. Ekirala ebyo byonna bye njogeddeko ebisinga ng'oggyeko kalitunsi, mmere ate ey'omugaso mu mubiri. Ti omwana tajja siiba njala nga waka waliwo ffene. Ovakado waali, emiyembe weegiri eyo mmere. Ate mmere eyeetaagibwa mu mubiri. Bwe tuva ku ekyo nku, naddala abafumbisa enku, amanda na biki. Nku. Bwe tuva ku ekyo miti egyetaagibwa mu kuzimba n'ebirala. Ekirala ffe nga ffe madagala. Nti awo gennyini egyo emiti egitwetoolodde na biki ffe bye tukozesa mu kujjanjaba ebisolo, mu kujjanjaba abantu, mu kujjanjaba ebirime. Tetulina bye tujja ku bire. Ovakado gwe gwotema, ffene gwotema, emiyembe, jambula, ffe bye tujjako ebikoola oba n'ebipapajo n'emirandira. Ne tukolamu amadagala gano ge tujjanjabisa enkoko. Ne tukolamu amadagala g'abantu. Aga pressure, sukaali, alusaazi, mannyo bikoze bitya bye tukozesa.
so kati gwe bw'oba obisimbye oba oyongedde promoting eddagala liri ate nga naawe enkyo ojja tutandika oba tusobola okuyigiriza enkya w'olisobola oddikola. Kati olaba ng'ekibira okiryamu emmere, okifunamu ssente, okifunamu enku, ate okifunamu emiti egiyinza okuzimba ennyumba y'enkoko oba ennyumba y'embuzi oba ey'embizi, ate nga siru ojjamu n'eddagala. So kati bannange ekyemiti nakyo nsonga nkulu. Ate ng'olwedde tukuprovisinze oba okumye n'obutonde. So mbeebaza nnyo okumpuliriza. Amanya n'eddoboozi Ssaalongo Busuulwa Gonzaga, kitunzi wa Living Agriculture. Ennamba y'essimu eri 0758 16 19 51 oba 7830 00 32 73. Mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo ogula data, mwebale nnyo byonna. Neeyanziza neeyanze.